nakajudde abantu babatulugunya netuuka ku level yokwanga all main opposition leaders olunaku lwayo abatali mu makomera Lukwago ali mu kkomera Besigye ali mu kkomera Bobi Wine ali mu buwaŋŋanguzi Bassemujjunganda badduse Dr. Ina Zedriga adduse badepute ba Bobi Wine depute Mwanga Kivumbi ali mu kkomera. I think our dictatorship webetuze ku kyetuyita climax. Opposition gwe mwawo obuyinza mu abantu boba opposition bye Uganda talabengako kintu kiteredde akyogereko nti banaye President Museveni wanoterezezaawo tekibeerenga bwana ade tegera embeera bannayuganda gye balimu abantu banyingirizibwa ekisusse batuuka ekiseera n'ogamba naye banesikaki bino sooka obimanyi ku bubonero obulaga dictatorship emachuwalinze etuuse ku stage yayo esembayo kasita nga dictatorship etuuse ku level nti abakulembeze ali prominent either battibwa abatattiddwa babuzibwa mu mbuzi wayo tategerekeka abatabuziddwawo biggwa baddukidde mu buwaŋŋanguse awo dictatorship ebeetuuse ku level ekula ekula neesemberayo ddala ebeetuuse ku climax yayo y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ali ku Focus TV. Thank you so much onyo kubira ngo laba una usinzidde tulaba okola kyamaanyi nnyo bingi ebitambula mu maaso mu ggwanga ly'u Uganda ate era nammwe abagoberezi ba Focus TV mukimanyi nti twasalawo buli kimu ekigenda mu maaso tubawaako ku bakugu ne bakikuba mu ttooki engeri gye kitambula. N'olunaku lwaliro mbakanyeeko ne Maijo oba Joseph Mayambala okwabukanako ne Saturday lino nsanze kati politician era oyo omukulu atwala agamba ki omukulu gigenda gitya metwise gye bali kusinkanya ova mu office konze sebo gya mtu wayemu tina buzibu bawo nituwayawamu eddakiika nebemu neziba bbiri wagenze n'oyogera akantu kabebe kulwawo abaana banziriza aletta abantu butagala kuwulira mazima kino nkyogera esimu ya bebe naye kanjina mu simu yange niwe kiba kirasa kigamba nsobola kimu okimugamba nga ye amaanyi ge gali advising abebe kulu kukola kivulu kyonna kyagenda kuyita muyeego abantu mitwalo ebiri kuba tegujja kubaawo amagezi gemuwa agende mu ba VIP bekuba VIP wetaagayo tebo za 50 za milioni 3 wa milioni 5 yes teba 50 za milioni 3 ku milioni 5 bwe bukadde 15 oba tebo kitunze ku milioni 3 bwe bukadde 25 tebo kitunze ku milioni 5 de nononyayo n'abaana babagagaga abalaye mujjo okwegayira bajje ng'abaana 10 ku mitwalo 15 bukadde wa 15 naye kyawali mukolo wali rafu bukadde nga 3 ku 3.5 kale bukadde 3 ku 3.5 bebe otero okweteeka tukyatunda yes bojjako le mise milioni 2 n'okola amasape kagoteeka show olyako ekikumi oyawulako ekikumi ewo oligeza n'oyita abeebiri kyabadde ku nasanga kigenda kudda mu kigweyo naye omukulu yatugambye nere omukulu y'amagezi gange yagatwala dde oba yabagiza bitwala bubi otendi bebe kuva 2013 tadda mukola kivulu cha ordinary ekituufu yeye yali yesiba mu ka VIP nga ategedde muntu wa wansi mukwano go by Abitex kuba ne kiwaatula yatuuka ekisaana eraalira yali akola nkazi kiwaatula ebbi ne biggwa nga bakoleemu ya December ya Easter Monday nebaawo ng'eraalidde mazima amatuufu I understand nekyaddondo gye mwasembayo okukola nayo yalaalira ge mazima amatuufu so paka yo madamu Serena ne mufunayo ku bantu bakubala tene VIP nayo mutumaziza kati emyaka tugenda nga basemba kola 2018
mutaliko tulozesa ne VIP yali ticket zaabwe aina projects zakola alidda mulekera okuli temutulozesa nti abantu ne VIP ne mwagaba kuzowerere kyetwalaba mu kamera siwe kyali naye tugendera honorable tonvugira nnyo legala tukomewo keno abakulu abagenda okufuluma eggwanga lyattu Uganda bagenda mu wiki zairo enamba nga yeyongedde mbadde ndi awo ku mikutu nengwa ku video ya mukadde waffe Ssemujju Nganda naye nagirabye wakiraye ngagezaako gamba bannaye obukulembeze obuli e Uganda essaawa zino kawufe gwe baliko kwe kulaba nga buli muntu avaayo kubopoozinga kulaba nga bamukakkanya abamukwata bamusibe era Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abagamba bannaye nze kansooka enfuluma eggwanga olaba bino ebigenda mu maaso omukulu yennyini Ssemujju nga tuba tuli awo ng'abombye Mama Zedriga ne kyakakasiddwa yafulumye eki Winnie Kiza yayinza okuba yafulumye eggwanga so embeera eno yonna ba politicians baffe ba political figures bonna bagenda kusigala nga bafuluma ggwanga era biki ebireetedde embeera eno kubanga etuuse kulumya ddala omanyi dictatorship eba ne stages ez'enjawulo kwetuuka era omu ku bubonero obulaga ti dictatorship emachuwalinze etuuse ku stage yayo esembayo kasaba nga dictatorship etuuse ku level nti abakulembeze ali prominent either battibwa abatattiddwa babuzibwa mu mbuzi bayo tategerekeka abatabuziddwawo biggwa baddukidde mu buwaŋŋanguse awo dictatorship eba etuuse ku level ekula ekula nesemberayo ddala eba etuuse ku climax yayo era omukulembeze yenna omugezi either odda ku drawing table noyita banno ne mutula ne muteesa nogaa tuwayo tuwabye oba si kyekyo muba mutudde ku time bomb esaayo negenda kwabika eggwanga mube n'ekintu ekiringa Somalia oba Libya oba ewantu ewalala nze nsuubira owekitiibwa Mwami Museveni byogambe byakulwanya mu nsiko bizzeemu ebyo mu 86 eri kuba bwe tuba tunenya abantu ng'Obote n'Amini nti battanga abavuganya baasibanga abavuganya gwe kennyini wakakibwa ogenda mu buwaŋŋanguse ng'Amini awambye obuyinza wano Obote alumba olubiri walumbye olubiri lw'omusinga Amini n'Obote baayolanga abantu ne babuzaawo ne babateeka nga bakozesa Nairo Mansion nga Tocha Chamber olunaku lwaleero CMI edikota ze SFC ez'Ekasenyi ekyengera edikota za ISO n'ebifo ebirala mulina amayumba gammwe agali mu basement gonna gajjudde abantu babatulugunya netuuka ku level y'okubanga all main opposition leaders olunaku lwaleero abatali mu makomera Lukwago ali mu kkomera Besigye ali mu kkomera Bobi Wine ali mu buwaŋŋanguse Ssemujju Nganda badduse Dr. Ina Zedriga adduse badepute ba Bobi Wine depute Mwanga Kivumbi ali mu kkomera I think our dictatorship eba etuuse ku kyetuyita climax naye nze ngenda kitunulira mutunulira 3 esooka egenda kubeera abamu ku bannaffe abamu ba state apologist abalala sijja bayita ba state apologist naye baafunamu ensaalo wanga Katonda aseese tudde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakesa bwe yamutuusa lye balowooza nti yalirina kuba lyabo ne batambuza ekiboozibozi nga bagamba abalina okumuzannya mu katemba mwogera mu bwogezi oyo Kyagulanyi alimba teryamunoonya ndowooza kati olunaku lwaleero ffenna zuukuse ne tumanya ekituufu era olunaku lwaleero n'amu ku bantu abasooka bayidawo okukola vidiyo nga banenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okudduka olunaku lwaleero bakedde ku makya ne bakkiriza nti baneetukkiriza omusajja ali muki yali mutuufu okusooka abasooka okukiwakanya luli nga bagamba negative baine natuna n'abamu ku bantu baffe bannankyukakyuka bannaffe nga bagitambuza of course abamu ng'okkiriza nti ekiboogeza ekyokuba nti bazimbamu omutima kuba bino bye tulimu Kyagulanyi awo waali n'okubeera nti feesi y'enkyukakyuka eriwo waliwo abaali balowooza nti bebalina okkiba era Allah bwe yabagerera obulaane batakiba abamu kyabaleeteramu okuzimba omutima naye Katonda ne batandika Katonda sometimes bw'asitula omuntu liba ddoboozi lye Katonda alina ensonga ki yakwata Kyagulanyi n'amueliberating okuva mu ndongo gye yali n'ajja n'asupasidinga Besigye Mugisha Muntu Elias Lukwago Bampuuga bani bonna abaliwo be twali tutunuulidde essaawa ezo n'amuteeka mu maaso so abamu ku baagizi be baagezaako okuvuga narrative eyo
Native abantu abalabagezako givuga of course ba state apologies. Tomaina chema ila muntu asookera kwatala kutera akabinja walinga akakuyiga kutta. I understand. Now utera akabinja akala akagamba dusa. Brama lokukwata ateneka nebikava kalira ku. Ebikava nebikyuka. Kakati sawa zino ndoza. Tunero nakola de China kyetubuusa. Okay. Ebintu His Excellency Obba Kyagulanyi Ssentamu yali ayogerako bituukiridde bikoze ekibibaddewo. Olunaku lwa leero ali muwaŋŋangusi kiti kyaliko nakwebuusabuusa. Ssemujjunganda ali muwaŋŋangusi. Abantu nga Besigye, abantu nga Lukwago abasigalawo. In fact Besigye teyasigalawo, Besigye ne gye yali baakola olukwe ng'ayita mu pulezidenti wa Kenya ne bamugjayo. Abantu nga Erias Lukwago olunaku lwe bali muwaŋŋangusi. Omuntu omu era state apologist ayinza okugamba lwaki badduka, lwaki tebasigalawo. Ekyo ekibuuzo nsooka kibuuza bwe balwanirira. Bwana Ado olunaku lwa leero Dr. Kizza Besigye nawe atafuuse pulezidenti. N'asaba busazi ku compromising asirike. Ne wataze ku criticizinga Museveni aga nzikiriza ngenda kusirika nzire basangasi. Ebintu byammwe ekyo kyokka kimumala okuba omugagga mu nsi. Ekyo badde okimanyi. Bobi Wine n'asaba busirisi agamba abaayo olunaku lwa leero ebyobufuzi bigi bitadde. One Love Beach bagite ebivu nebiddamu nebiseka. Endongo eddamu neseka n'aba bulungi. Bobi Wine bw'atandika criticizinze Museveni. Bobi Wine yebukera ku macanga eddagala lya kawumbi mu ddwaliro alina kapasite solo kasasula ne bamujjanjaba. Naye eri gwe nolyo owa boda omutembeyi owa taxi ow'omudduuka gwe batwalako omusolo n'otunuulira abakulwanirako gwe n'osalawo osirikire gy'oli obamalemu amaanyi amaloboozi agegezaako okulwanirira. Kinzizaayo ku ekyo kuba nsuubira olunaku lwa amaloboozi agabanja Bobi Wine okudda ku butaka, amaloboozi agabanja Besigye ne Lukwago n'abalala bonna obbata gandibadde gasinza gakuva muffe. So si bali naye ate ffe naffe tulinga abalowooza nti waliwo ekyamagero ekigenda ova ggulu kikole ki kigwe ekitasoboka. You see politics wa Uganda level kwatuuse solution yayo eri revolutionary. Ebya rule of law tebina gye bigenda kuggwa. Mbadde manyi bwe tubeera mu rule of law tugoberera era gwe muganda Uganda ali yandaba suubira ebyo bibi olira kulungena mu kooti judge n'asala nga bwe kirina okubeera ne bakuba balooya kale kugamba ebintu bitambula nga ebyo ku misango gya kubba nkoko mbuzi ebisintuntu bwe bityo nene emisango ng'egy'ettaka egitika akasente akanjera omulamuzi asooka kutunula wa wali sente nnyingi gyaguwunzikira tetukyalina basalawo buli muba munyumyanyumya mu kibozibozi kyammwe kyakwegumya. Ensonga bbiri namba bbiri lwaki kino kiba ekiti lwaki bapolitician bafulumye eggwanga kuba ekiriwo essaawa zino babayigga basi bo babbatta. Ibintu tuve mu kwebuzaabuza. Babayigga basi bo babbatta ekyo kimwe ekyokubiri mwebalwanirako mwefudde Bassekibotte nammwe temunyega. Kati omuntu agattagattamu okufiirira Bassekibotte n'okudduka ataase obulamu bwe naga kasooke ntaase obulamu bwange okusinga ofiirira Bassekibotte. Kino nja kyogera abalala batyo bibagamba Bakyagulanyi bonna mu mitima byenjogera bibaluma mu mitima laka tebaagala kunyiiza abantu baagala nnyo okujja obbagobira bye baagala okuwuliza. Pulezidenti Obba Kyagulanyi Ssentamu ndi omu kubakkiriza nti yawangula akalulu ka 2001 na 2006. Byabakama yalanga ati nzingambe ntaddeko nzi omu kubakkiriza naye mmwe amaanyi ge ne musalawo musirike mutunule butunuzi ne mukeera ku makya ne bakwata abantu baffe bonna bannayuganda ne mwevugira kyesirikidde ne mukeera ku makya injustice ez'enjawulo trade orders biki byonna bizze bwekye tulikye kaakati olunaku lwa leero nze sikyanenya mwana akeera ku makya n'agaba naye kusinga okufiira mu kkomera kanisa kanzikirize omusango ekitezo olina mu ne bamacete baani bye bakola mbawagira emirundi 10 ku 10. ndabanga struggle bagiryamu ati struggle bannabyafuzi tulina buli omu tutya okubuulira abantu baffe betusaba obululu amazima twagala nnyo bagala bebaagala okuwulira. Munnayuganda ali eyandaba kino njagala nkigambe nga sikirumamu tolina lunaku lwogenda kujjako Museveni nakalulu kosimbidde layini kitomala biseera tolina lunaku lwogenda kujjako Museveni Mayamba Yosefu gegange tolina lunaku lwogenda kuba na majority mu parliament awo mu kalunga system ya Museveni yekategese olwo teruliyo. Kitegeeza either olina kusaba Allah agere bibye Allah watageeze ekyamagero obutonde busalewo. Museveni waba afudde kiro kya leero era bwafa ekiro kya leero
chances emitundu 99 ku buli 100 tiimu ye gy'abadde mbuyinza mwe muli eyibula n'awamba n'afuuka president. Opposition kye tulinawo ekyamaanyi kiri eki nti omu ku beeyubudde okwagala ozanyazanya katemba okulaga ensi nti Democrat ayinza okga oba prime minister mbu bawa gavumenti tugigabanire wakati mukwate ebifo mu gavumenti tutule ku meeza tuteeke tukole government of national unity. Opposition nawo kale tuyingiriramu naye bwobaga nti afudde bufi ne ngawe mukirowooza nti kijja kuba ne mulowooza mujja kuddeeka mwebake era bukeera ku makya ne bagamba nti Jero gundi yabakutemu kwa Nalupo so nti Nalupo vice nga mukama yagenze essaawa zino naye taliiwa mani tuva ku first president adibako vice aligula abalengera gola abantu meka bagende walupo tuwetu nonye line egende egende wa genocide olabe we nalaba atongoza gundi PDM gundi services zikoleddwa mu bitundu ebyenjawulo ngona kulenga nga wagenze nononya la esimu no tracking amasimu g'abantu amasimu aganonya muwozi ne genocide nga baba bulidde ofuna Museveni amasimu aganonya alupo goza galuwa kasinga obungi the vice president inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kati obuzaado fe balina bwebu tebaagala kuwulira mazima baagala nyintu byokudda wano tugoberera protocol akola ng'oli Bungereza oli Bufalansa oli Germany oli Italy oli America oli Canada ne wano paka nga banauganda twenunudde ekitali ekyo enkola ya rule of law nedda netuma nti adde agenda kwesimbawo nga dda kimanyi nti bagenda kunnonda mu box bebalonze babirangirire wali tumala biseera era zonna kulwayo basemujju nganda sibanenya okudduka eggwanga bakyagwanyi banenya kitono okudduka kuba naffe balwanirira bensuubira nti affe ate tuli bubi nnyo nobasi kuba olunaku lwaleero semujju nganda ng'akedde bukezi kuba tanakubira genocide essimu nanga ajje nogunsinze ndiredde okukola ne gavumenti yammwe okyenti adda n'empenkoni nga weeri nga nezigula akagombe weeziri naye omusajja bw'aba ng'amuteeddewo carrot ne stick n'alondawo stick gwanyigirize banoosigala ng'oli awo zanyazanya osaagirire mwagala tukole tolina wobanenyeza yadde siri omaino revolution kati yesaatu okutukulira abantu amazima gatali gakubalimbalimba ebyo byakya mayambala nze sirimba abantu olira kansala njagala tatanjagala lekayo baba tebatulekedde struggle temutulese mu bbanga ati kiri bwe kiti struggle weba yakuyitamu tulina okwebuulirira amazima struggle eringa bulwadde nga bukulumbi kansa bwakwata n'ava ku stage 1 nadda ku stage 2 nayingira stage 3 the only solution oba olina kgenda kuki operation kulongoosa naye kansa bwakwata n'atuuka ku stage 3 naye gwe n'osigala ng'okyagala omujjanja ng'azijjanja basejjiga omire painkiller omire panado n'aspirin alinnya ku stage 4 nofa kati kyekiri mu byobufuzi bya Uganda bannakyemalira kati buli ku stage 4 bwe tuba twogera ku kansa buli ku stage 4 kitegeeza tuli ku level nga olunaku lwayo nemunaga nemulonde nti omusajja akolazeko dde asobola n'okujja mu kaluko wa chairman n'akwata omuntu layini nga mugisimba ne mugirange erimu olusota abantu talina abantu ku layini bamulangirira patro nejjawo alangiridde negwe balangirira kati olakali mu box bw'aba omusajja asobola okujja n'alangirira omuntu wali tokyamya bannayuganda wano ulira temwabirabye wiiki ewedde maale temulonda era tembadde temuli mu kulonda byago ulira nze ndagamba ntusingagera mu kalukeero wasidda mu bya kisiru sisitimu tugoberera ennono nga bweyina okuba asinze majority gwe tulangirira babalangiridde ulira era embooko mumajama nti wajaye nga yanyoose babalangiridde tugere mu isi yalangirira nekuba okunaawe embooko neevuga ku tale center sente ewa district yewakiso teyavaawo nga empale baziyuziza kati obuzibu bwonna buva ku kintu kimu you see tulina omulwadde wa kansa naye twagala tumujjanjabe ng'abajjanjaba omulwadde wa senyiga abantu bali mu opposition ekizibu kye mulina nti buli kimu mwagala kigiye mu feva yammwe bwe kikyuka bwe kiti nga kiri mu feva yammwe era obubbi addi tolina abantu bewalabye ng'omuntu ku layini alina abantu basatu ng'oli mulala alina omusota mu layini ne balangirira alina abantu basatu embooko neevuga waffe byatambudde bulungi mwebaze Allah muyise emikono mu maaso ewamwe gye byatambudde alaba ojja tubuulire wamwe mwebaze Allah muyise emikono mu maaso
tumanyi nti kati baganda bange twa tuli ku level nga ne kampani bakusoka Museveni zaadale kale kanaleka bifulo yinga bino fulo yinga nga naza obukedde ku machana alangira abokutalo n'abokuna ndira ne musigala nga mukyagamba abantu bagende mu mateeka abatuule ebyo olunaku lwa leero Kyagulanyi mukama wange David Davis Rubongoya ku National Unity Platform ne baganda afa atono kana bakyabikiseka akasubi nga Dr. Lulume n'abalala bakusaidia PFF ne bananchuka abalala yesa tumve mbabulire mazwe tulwanyisa obulwadde obutukutte cancer ti cancer ali ku stage number 4 twetaga operation ya kulongoosa mulwadde bwe mutaakole ekyo bana Uganda agenda balisa sente ze mutalyangako mwabagaye mwalya naye nga temwalya ekyo kuli bana Uganda eno struggle si ya Kyagulanyi si ya Rubongoya si ya Besigye si ya Lukwago in fact ebizibu Rubongoya Besigye Kyagulanyi Lukwago Bobi Wine bebogerako bone bibawo mu ggwanga basobola survivinga Bobi Wine amafuta ne gali bagamutwala asobola okugayiwa mu motoka ye mpenkoni n'agivuga naye era sente nabo bazikuba Rubongoya nabo sente bazifuna nabo omulemesa Uganda graduate wa Harvard ne Oxford asobola okugenda n'awangalira mu nsi endala n'akola emirimu egy'ebbeeyi n'abatayingidde mu parliament n'afuna ne sente singa ze yandifunye mu parliament awo naye bw'abeezo na privileges asaddaase n'asala wajja abeere naffe mu ghetto tukozese wisdom ye pushinga ekintu kigende maaso olunaku lwa leero temunenya abantu badduse buwanganguse ne badduse lwanso ndine Honorable Joseph Mayambala ng'atusiigira ekifaananyi ku ngeri ebintu gye bitambulamu ate era nzikiriza nti nammwe abatugoberera bitambula naffe aba Focus Graphics and Branding bakuyita okubrandingira t-shirt za business yo abeera ku business naye ng'otabika business yo jambale ne mundabika girabike osobola okubeera nga naawe omulimu gwo gw'ekitiibwa tulina ne bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune bakolereko ku mikolo gyo bakuwe services nomanga photography videography decoration juice cake ne entertainment mwe muli ba MC abalungi ddala banoonyeeko bakuteekera omukolo omulungi gaggadde genda ku TikTok Focus Event Services obanoonyeeko nga tuwumbawumba mayijo omubaka wa Nansana Municipal omukulu Zambali Blasio Mukasa yagenze n'akola statement ng'agamba nti Uganda Airlines tagirabangako abadde talinnyanga ku nnyonyi erina service ngazi yasanze mu Uganda Airlines era n'avaayo ne yeebaza abantu abali mu nteekateeka ya department ya Uganda Airlines ne yeebaza abantu okubeera nga gwomundi ogwasobola okubeerako mu nnyonyi naye ng'abantu boogera olulimi lwo abantu bawulira olulimi lw'oyogera yagambye kyamusanyudde nnyo era ne yeebaza service ezo wabula mu kwogera ebyo abantu akatambi bo ne bakafuna bulala nga bagamba nti bannaye oyagala tukola bya Bashir naye walidde otandise kati okusiga akazigo okutuusa olunaku olwaleero avudde n'akola video n'addamu n'annyonnyola kiki yabadde ategeeza n'agamba naye okuva gyo Ssenyonyi bwe yavaayo n'ayogera ku bya Uganda Airlines ne batereeza ba CEO abaali ab'ekibogwe ne bateekamu abantu abatuufu balina okuba nga bakola ki bafuga oba bakulembera Uganda Airlines system n'ekyuka bafunyeko ku service ez'enjawulo nga ye kyayagala kyategeeza nti tekuba kwogera kwa Joe Ssenyonyi bino tebyandibaddewo era ye yabadde agamba nti video yagikoze kwagala kuyisaawo eyaleero gyakoze appreciatinga okulaba nga okucheckinga nga government okukola engeri gyeyina okukola naye ekibuzo kyange kiri wano lwaki bannayuganda muvayo ne mubuukira ebintu bane opposition kyoga atalina kyalaba kyona government kyekoze kirungi buli kaseera alina kulaba bibi naye nze nga onyonyodde mu katambyako kubiri nti owekitiibwa Honorable Zambali Blasio Mukasa Muganda ng'avuddeyo natanya ensonga natanya kyebadde ategeeza nalwaki yakikoze ngenda kutambula ne video eyokubiri kyayogedde ekisooka Uganda Airlines si business ya Mwai Museveni nga muntu business ya ffenna bannayuganda abawa omusolo nze nono noli gwe batusoloza tuli mu state twawula bintu bya Uganda batusoloozaamu tetwawula bintu by'enyali gwe batusoloozaamu okuminyizawo business eyo n'ekigendera ky'ekukolera eggwanga amagoba n'okumaketinga eggwanga wabweru w'eggwanga owekibajja oyo Ssenyonyi yavaayo n'akuba enduula aga nti bannange ekitongole ky'eggwanga nga Uganda Airlines kikulembera ekisooka omuntu atalina mukuulo mu bintu bya nnyonyi ekyokubiri omuntu mbu it is alleged nti nga n'obuyigirize bwe
bwamunguba buusibwa nga omanyi nti ebintu by'olumu olusi bijja nga tebaba awards olwokuba baalwana mu nsiko naye ba awardinga omuntu endulu neekuba naye so esitayi zange ezimu ffenna zitoleddwa eza Uganda Airlines zikola ki zibeerawo system negezaako okureactinga kwekyo ekyali kibaddewo sinafuna mukisa gulinnyako ku Uganda Airlines yes ndaika mu region ndaika nyonyi ya region yokka gye nali nninnyemu leka ya Rwanda eyo naye nda region Airlines zonna esaa zino zifeesinga okusuka omugo the only regional airline ekola obulungi ng'ekola amagoba nga buli kimu kiri perfect Ethiopian Airlines. Okay. Uganda Airlines eri mu kusuka ebaddemu ekigo eweezinge Kenya Airways nayo it is the same story abakozi basiba beekalakaasa biki so air transport mu region abadde ali mu mbeera ya kusoomoozebwa. Okay. So Jose Nyonyi nga leader of opposition bwava yavayo na raising a query ku ngeri Uganda Airlines yali operating am ye handling bwamu ne babanga bekikwatako basobola okuwulira bagezaako vayo bawulire kwa kino njagala bana tukitegeere Uganda Airlines company y'abana Uganda sente zasolozaamu omusolo zezigimirizaawo nekigendera kyezo sente okukola amagoba mu budda. Of course company Airlines ye kama njokola nti osubudde mu muzigo na nnyanya leero egenda kukola amagoba ku macha ye kama lusi je muyetagisa okulikiriza emyaka nga 15 ku 20 nga just kulikiriza mulikiriza emirire ebeerewo so nze nsubira bwe tuba tugenda tuzibe emiwaatwa sente bwe zibadde zifiira ez'ekitongole ky'eggwanga ekyo kikubire mu ngalo kwa fena gye twandyagadde nti emiwaatwa sente bwe zibadde zifiirwa gigende nga gizibikira ekitongole ky'eggwanga kiyimirirewo kiba kisobola okuweza bannayuganda munnayuganda amanyi nsobola okulinnya ennyonyi okuva wano paka China nsobola okulinnya okuva wano paka India nsobola okulinnya okuva wano paka Bungereza nga seetaka kubaako ennyonyi weesooka kundwisa essaawa endala 3 nya nti ndi mu transit yes nofuna flight okuva wano paka Bungereza ekyo nze ng'omusaani kibaddeko na buzibu kuba Uganda Airlines ne His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu bali bakutta obuyinza tugenda gisaanya tugenda girekawo kwa kitongole kya ggwanga kitongole kye tuteekawo ekisooka air ebe marketing eggwanga eri ensi yonna ekyokubiri kitongole ekikola amagoba bemba mukikutte bulungi ne mumanaging sennungi nze nsuubira abo bakiddukanya bwe babanga ebireri ebyali bikwata emirimu bagenda abijjamu of course ebintu bya Uganda tebiggwamu buyayeyaye obutomu bukyalimu ne baba bagenda beeditinga nga ebireri abagenda babikendeza bagenda beeditinga baterezaamu nze nandisabye nti tukolagane tukolere wamu tumekinge sure nti Uganda Airlines etambula bulungi zezambaye kyeyakoze sikiina mu buzibu singa yabadde awaayiriza maybe awo nandibadde nkiwakanyamu ekibuzo ekirala wekivaawo ennyini bannaye omuntu ali mu opposition gwe mwawa obuyinza mu abannu bwoba opposition bye Uganda talabengako kintu kiteredde akyogereko nti banaye President Museveni wano oterezezaawo tekibeerenga bwana Ade tegera embeera bannayuganda gye balimu abantu banyingirizibwa ekisusse batuuka ekiseera osimako kko n'ogamba naye banesikaaki bino sooka obimanye munnayuganda anyigirizibwa abamu ayinza n'okuba n'ekisawe ky'entebe akiyitako olwagenzeko ku beach lwakirengerako mu distance abamu n'ebyennyonyi nga babitegera kitono naye nga ate bw'omujja ku street wayiribira bw'omuluma mu katale gyayiribira bw'omubikika omusolo omunene ye ennaku yeesinga emubaawa aba n'ebiri taagala bimanya ekati abantu temubanenya bwe buli obusungu wega nti dictatorship etuuse ku leva esembayo ey'okuna nti tokyalina kirungi kyogenda kukola osanyuse bannansi beekyawa dda jasi banoonya kintu kibaleetera kulaga kwekyawa kwabwe kati ye levo kwe tukola ki kwe tutuusiza eggwanga era mwenna bali mu kulembeze aidha mwekube mu kifuba mwebuuze lwaki tuwaba mudde ku drawing board wabeewo kye tuyita political dialogue oba si kyekyo siina kubuusabuusa amawanga amalala nga Syria ne Libya engeri gye gamalirizaamu ebintu byako muyinza okozanga nammwe engeri gye mumaliririzaamu ebyamu naye nga ate osanga senga mwekubye mu bifuba ne muwuliza amaloboozi g'abantu tebyandibadde bwe bityo yusi Katonda ffenna twazika obuyinza naye olowooza weebuuzanga nnyo ekibuzo kibu nti olunaku lwenka yabukira kwana Katonda oyinza abadde nkyeseka ng'abunzigyeko
nenyumiriza mu ekyo byendeseewo. So ekibuuzo engeri gyempisamu bannange olunaku lwaliro engeri gye nandyagadde bampiseemu enkera ng'obuyinza bugenze. Ekyo tulina okwebuuza. Gwe mubaka alaba oba agoberera osobola okwebuuza ebibuuzo. Honorable Maijo Joseph Mayambala byali mu kubuuza era obeere ng'obitegeera. Otherwise nkakasa nti nno gwe atugoberera obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde mpaka wano. Omukulu ono yangambye kya kansala siddamu kimuyita muyite Honorable era endowooza gyakuwadde yeyeye ayina eyenjawulo ekyuka ogenda mu comment section naye n'otuweeyo ku biki ebigenda mu maaso. Mpozi ngenda basibuza akayimba ka His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Yayimba laga nti kati kimanye nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffenna era gwe bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo olidde mu nsi y'olukwe naffe abakulwanirako gwe n'osirikira gy'oli obeera otusaddaase. Mwe mwenna abasirikira gye muli ng'amaloboozi ag'abalwanirako googera temubanenya bwe badduka mu buwaŋŋanguse. Temubanenya babeera compromise yaabwe ne bakkiriza okukolera Museveni. Abalala babeera compromise balya ssente ne bakola ebyabwe ebirala. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi